nti tetulina njawulo n'abaana b'e Busoga, tetulina njawulo n'abaana b'Omwankole, tetulina njawulo n'abaana b'e Kasese. Ffenna ebizibu tulina bye bimu. Bannange bye babakola wano, bye bakola mu Arua, engeri gye babagoba ku ttaka ly'abakitammwe ne bajjajjammwe, bwe bakikola e Nebbi, bwe bakikola ne Mwankole, bwe bakikola e Kasese, ebizibu tulina bye bimu. Ekyenjawulo mu ab'eggomba kye mulina nti Katonda yasonze wano Gomba. Katonda yasonze wano Gomba wano. Obuvunaanyizibwa ffe baatuwadde, abuwadde b'eggomba. Katonda akoze atya? Katonda asonze wano Gomba bw'ayagala okusinzira okugonjola ebizibu by'eggwanga lyonna. Ekizibu ky'amazzi kye tulina wano ky'ekizibu ekiri e Busoga. Ebizibu by'ebbeeyi y'obulimi wano enfa buli lunaku ebizibu ebiri e Mbale. Iffe twasomera ku mwanyi naye bannange tugamba ensi ekyuse nnyo bannange, emwanyi ezatuweerera nga tezigula kati nanva, ate nga kituufu endebe y'emmwanyi embisi bategeezezza tegula nusu kasanvu, naye kiro y'ennyama egula $1,000 n'ekitundu. Zezo emmwanyi ze twasomerako. Kati gwe muganda wange Sesanga ogenda kuweerera otya omwana gwo? Ate ng'eno si nsobi mikwano gyange, kino kigenderere. Kino kigenderere okukakasa nti buli kye wandibadde okulukukiramu bakisuula ebbeeyi. Ekiro ya kasooli ya sente meka? Akawunga ka sente meka? Tokiraba nti baani abamugula? Tokiraba nti kigenderere okwakuwaza abantu baffe okubatuukira ddala kudde bugule besembayo? N'olw'ensonga emikwano gyange nga bwe mbagamba bingi nnyo bye twandibadde twogerako. Nasoma n'abaana ono mutabani wa Chief Sitakange Robert yali tasamba mupiira ne basamba. Ono Kaluna mutabani wa Gikoloba yali tasamba mupiira ne basamba. Naye ezi talanta zonna zaafa bwezityo. Zaafa bwezityo. Okulaba nti nabagomba nefuuka nga bwe nafuuka. Ndi example y'abaana bangi miliyoni ne biliyoni zigomba wokka wabula Uganda yonna. Lwakubafe twafuna omukisa yakasomero katwasomeramu, twalina bamasita Mwanje, twalina bamasita Eri, bamadamu Nalwanga abaatusitulanga ekitone nga tebakikola nga education system nekubanga batulabamu ekitone. Era ekitone ekyo nze omu ku baana abadinye nnyo abafuna omukisa nenyongerayo ekitone kyange. Babobi Wine abalala bonna basigala awo. Ensonga lwaki baganda bange bwe munafuula pulezidenti wammwe nteeseteese wamu ne bannange okutunula mu byenjigiriza byaffe nga si just academics zokka, naye tutumbule ebyemizannyo, tutumbule talanta, tutumbule ebyemikono, tutumbule buli mulimu, buli kitone muntu kyalina. Wano eggomba okufaananako n'ebitundu ebirala tusobola okufunawo ba Ronaldo oba mwaleeta Bobi Wine, lwaki temuleete Michael Jackson? Lwaki onoobeera ku TV tolabe twalina omwana gwe twasomanga naye wano e Kasaka bamuyitanga nsi nseerikomawa nga tafubutuka misinde ne bafubutuka, naye obasanga bonna abaana bambi. Kati twasomanga ne Sitakange Robert gwe mbagambye yali mutabani wa Chief muganda wa Sesanga Wire yasamba mu mupiira nga Maradona kasamba wali ku TV ekya naye akakola mu kisaawe ekaloni awo wamanje, naye nazeemu okusanga Sitakange, nazeemu okusanga Sitakange nga bannange naye nakati alatakyamira naminagize n'okukaaba. Eyo yembeera abantu baffe gye balimu baganda bange. N'olw'ensonga eyo baganda bange njagala bategeeza abaana b'eggomba nga bwe mbadde ŋŋamba abantu okwetuula eggwanga lyonna nze bwe munafuula pulezidenti wammwe mujja kuba temufunye boosi, mujja kuba mufunye omukozi, mujja kuba mufunye saavanti, mujja kuba mufunye omuweereza. Togenda kuddamu kulaba bano ba DPC ne bamujja ne bamujje temanyira bulombolombo bwaki nasanga abantu bali mu kuzikana bakubamu tiyakasi. Kakati nze omwana wa kuno ne muŋŋaana okujja empewo ze waffe zinfuweko muli balalu. Lwaki ebyo byonna babikola? Kubanga batya mikwano gyange, kubanga bakoze ebikolobero bingi. Njagala basuubiza nti mu Uganda empya temugenda kubeeramu busosoze mu mawanga. Mwami Museveni abadde atambulira nnyo ku nsonga y'okusosola abantu. Nze kitange yeyandako okwagala abantu. Taata wange yalina faamu ya mayiro 7 awo ebyanje emaddu ng'era akolagana n'abantu abamuwanga gonna
nga batandika okwogera olunyankole olowooza mu nyankole, bwadda mu lunyalwanda olowooza mu lunyalwanda, bwadda mu lusooka, bwadda mu lukyoli olowooza mu kyoli. Eyo y'embeera gye twakuliramu, y'ensonga lwaki mu ndaba olunaku lwa leero emikwano giva mu Uganda yonna. Kambabuuze nze Museveni bw'ayita omusosozi mukazi wange muganda. Kitegeeza ki ekyo? Kati njagala okubategeeza mikwano gyange nti ffe omugigi gwaffe twesanga tukwatagana, twesanga twagalana, twesanga tuli wamu, twesanga tetulina kusosola mu mawanga, twesanga tetulina kusosola mu madiini, twesanga ffenna tuli kyekimu. So njagala okubasaba nga maliriza abaana b'eggomba nange nina bingi ebyokubagamba naye mudde mugenda bataata, naye mbimanyi nti mubimanyi ne bwe mbasoogera ekintu kyonna ne mbatunuulira butunuulizibwe. Era baganda bange kubanga seetaaga mbanyonyola ebizibu bye nkuliddemu bye mukuliddemu, embeera gye mbeeramu gye mbeeramu, bye mwagala bye njagala, era mumanyi nze baweereza. Kati njagala okumaliriza nga mbasaba nti tulina omukisa okutabangawo. Guno omukisa ogw'okukyusa obukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi. Bano tebabatiisa kulaba zi patro nyingi nga zingoberera simanyi ziki. Twasembayo wano okulaba Egomba ku mirembe gya Fire Lutaaya. Katonda n'atujjukira n'atuwa obuvunaanyizibwa obupya. Kati bwe mulaba wano simanyi bwe amateeka ngoberera temubatya abongobera kubanga olede ndi pulezidenti. Bagenda kufuba obatiisatiisa, bagenda kufuba obatiisatiisa. Muleme kulonda, mbasaba buli omu aveeyo alonde. Buli mukono gwo gw'omanyi, buli muntu gw'omanyi kuba olabe mugambe waayi walonze olunaku lwa 14. Abakadde, abalwadde, abalema mubayambe, mu abaana abakooda mukikole asobole okuteeramu abaana abakooda amafuta bagende bakuŋŋanya abantu balonde. Twagala buli muntu alonde baganda bange. Bw'omala okulonda tokola ki? Bw'omala okulonda tokola ki? Obaawo luno lunaku lumu lwokka tuluweeyo olusobola okukyusa obulamu bwaffe n'obw'abaana baffe n'obw'abazzukulu. Ekyo bwe kimu kimala njagala obasabira mwekolemu omulimu. Tulina abakulembeze baffe bano baketi sentamu basaazi bamubiri mu birwanwa njagala obere wano ku kigo. Tulina abakulembeze baffe naye nammwe njagala mwewe omulimu. Buno obuvunaanyizibwa temubutulekera, temubutulekera abaana ba maama. Buli omu yewe obuvunaanyizibwa. Museveni yeewanira mu kubba kalulu, talina pulaani ndala, alaba gyawunye. Kati pulaani yakubba kalulu. Njagala obasaba mukole enteekateeka, tukume akalulu, tukume akalulu kano, mikwano tukume akalulu kano. Bwe tunaamala okuwangula tetusookerako mu gavumenti empya kwekuzawo ekkomo ku bisanja. Kikafuuwe pulezidenti okuddamu okutufuka emyaka gino nga nange mwendi. Kino tebasuubiza nga ndi ku ttaka ly'aboobwe wano Egomba. Kikafuuwe okuddamu okukwata ku constitution y'eggwanga. Kikafuuwe Museveni yenna kyemalira agenda okusembayo mu Uganda. Baganda bange nandibadde na bingi ebyabagamba naye kubanga tuli waka ate tugenda wala, tulina okugenda ematu twogere n'abantu baayo, tulina okugenda Sembabule ate kanyina n'okuyitako ku bijja by'abakadde bange. Naye webale nnyo okutwagala. Akabonero kaffe manvuuli. Buli wosanga manvuuli ng'okola ki? Buli wosanga manvuuli ng'okola ki? Temubakkiriza batiisatiisa eno ensi yaffe. Webale nnyo mwebalire ddala. Yes, His Excellency Robert Kyagulanyi. Munzikirize mbagalize Christmas ennungi. Christmas y'omwaka guno abaana b'Egomba. Mwebalire ddala. Oyo abeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasinga bamumanyi nga Bobi Wine. Afuuse ensonga mu ggwanga Uganda. Afuukidde nakyemalira akayinja mu ngato. Nakyemalira buli watuuka bw'ati awulira akayinja kamutokota mu bigere. Afuukire nakyemalira akakato akayinja mu ngato. Nakyemalira buli walaba bw'ati agamba ono omwana kati bino nno kankubuulire bino birabe bibadde Egomba. Naawe olabyeko n'amaaso go tebakubuzaabuza nti uliweza okugana kugamba nti no Kyagulanyi bamubodde Egomba tebakubuzaabuza. What did you see?
kikyotalabye seyalinga ne munno mugambe jangula bekibadde gomba mugambe jangula bekibadde gomba ewa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mugambe jangula be president wa Uganda we 10 Geoffrey Mutalya eyasalawo media